Kalino kwa tugenda okuziika chairman bagambe ziri square mile 4 ze acres 2506 tumuteseemu ka driver yavuga speed n'agenda ku shero we banywa amafuta gaabwe aga government twasanga emotoka endala zinywa eyaffe neeteekawo omwana w'amafuta bw'ateekamu olupiira luleeta amafuta mashini neevaako. Buterevu gwe agoberera Focus TV. Thank you so much for okubeera ng'ogoberera banyo okubeera ng'olaba. Olunaku lwaleero njagadde nkolesereko ku bimu ku bigambo ebya famire ya Moses Kalangwa Kaliisa omugenzi ebadde boogera naddala mu kufa kwe. Waliwo bagamba nti ebyolekedza ng'eddogo eribadde liyisiza mu bulamu bwa Kaliisa naddala mu ssaawa zino ezisembayo ku bigambo ebyebadde byetololera ku bulamu bwe byayogera n'ebiki ebyali mu accident. Bangi bagamba nti ne ambulance yennyini yasooka kufa emirundi egy'enjawulo. Ate era nga n'omugenzi ebigambo byasembayo okwogera tubirina ojja kulaba nga ddala biringa eyali alagula okufa kwe. Focus TV kwotava tugenda tulaba video zino eza Namwandu muganda wa Kaliisa eyamuliko nga bagenda mu ddwaliro wamu n'oyo mukwano gw'ennyo biki byayogera ku nnaku ze ezaasembayo. Nze adde Focus TV tuvaawo. Tumuteeseemu ka driver yavuga speed n'agenda ku shero we banywa amafuta gaabwe aga government twasanga emotoka endala zinywa eyaffe neeteekawo omwana w'amafuta bw'ateekamu olupiira luleeta amafuta mashini neevaako. Nali mu mmotoka ate sibagamba byakujubisa ne muyombesa nnyo ne mugamba lwaki okyamye ga gavumenti ndowooza temuyinawo mafuta baganyi buganyi vuga motoka tugende ku mafuta gaani gakalangwa bambi driver ate nenti okumuvuma ate omanyi njaka nnyo mumanyi ate naye awo nentyamu okumuvuma naye n'amuvuma ajja kutukosa n'awuliriza luno oluyombo lwenteesewo n'avuga emotoka ne tugenda ku mafuta gaani ne tutuukawo ne bateekamu amafuta mangu nnyo ne tusimbula. Okuva ku mafuta ga Kalangwa tuba tulinya ntooke ambulance neebuza omuliro. Neŋŋamba eno esi ya ambulance ya Honorable Lugoloobi nti asi eri enkadde n'ate empya. Ne mbagamba ate empya yeebuzizza omuliro. Ne mugamba tuleeva oli ku biki oli ku katemba ki? Nangamba Gustini nawe omanyi motoka jangu okole ki? Jangu olabe. Nga driver alinya ku accelerator ng'emmotoka tekola ki? Tegenda. Naye ati kiki ekiri wano? Bambi bwe baalaba ndowooza ne balowooza nti tujja kulowooza nti be bali mu bikola. Ne bakubira ambulance endala bennyini abaana ba driver. Era mubeebaza mubasanga. Ne balwana nnyo. Emmotoka endala eyanguwe bejjeko omusango. Ettaka lino kwa tugenda okuziika chairman bagambe ziri square mile 4 ze acres 2506 yaligula ku famire y'omugenzi Sebowa. Abaana abo ayagala obbanoonyerezaako basula mbalala mukono be baaguza Kalangwa ettaka lino. Ziri square meter meka? Ziri square mile 4 ze acres 2506. Wagenda zika Kalangwa. Wagenda okuziikibwa chairman. Ugambye yaligula kwani? Yaligula ku famire y'omugenzi Sebowa. Era bw'oba oyagala okukakasa famire eyo ewangaalira ku kyalo Mbalala mu district y'e Mukono. Ettaka lya Kalangwa teyalibba. Ettaka lya Kalangwa teyalibba. Then basobola okunoonya omwami mulala bamuyita Sensuwa yamuguza wali eri acres 405. Wali okuva eGayaza okutuuka ekyansande awangaalira Bukolooto osaidi mu bitundu bye. Kakati njagala gumya muwala wange ne Haji Semakula olwaba ebigambo. Mbadde njagala mubiigino walinge ebigambo ebyo saabirabyemu nnyonsa. Enjawukana tuba nazo ffenna mu madiini mu nzikiriza yonna mu by'obufuzi. Tewaliwo kyalo
kyoyinza kutuukako nga kiri mu ba bibiina kya byabufuzi kibiina kimu gye kiri kano kkiriza nti enjawukana buli wamu zikola ki ennaku ezo babadde bakuba Janet mu bifaananyi ku social media nti yafudde ne bazina n'amazina naye gwe oba ozina amazina olw'okuba Janet wa kibiina kirala naawe oli wa kibiina kirala kakati naawe bw'ofuna ebizibu n'abalala bazina amazina nedda abalina enjawukana zaabwe ez'ebyobufuzi ne zituuka okuzinyisa ku mulambo gwa munne amazina gwe mwennyini gwabeera aswala nsaba famire yange eremwe kuddamu kufuna bulumi bwonna kubanga bali bibaswala bw'oba ozina amazina nti Kalangu abaddewo NRM abadde akolera NRM n'akukosa ayina okukosa kubanga mubadde mwawukanamu ekyo nga naawe bw'obadde omukosa nga naawe onoonya obuwagizi bw'ekibiina kyo kati ekyo maama n'abakunzi tekibaluma era temugenda namugamba abantu bajjaganyiza kufa kwa Kalangu nedda bo be balina ebizibu Kalangu mu buli ngeri abadde alina okukuba ekuuli NRM eyitewo yagadde ekibiina ky'NRM n'omutima gwe gwonna n'okwagala kwe kwonna era mu bakulembeze abadde wanjawulo njagala kwegayirira bannayuganda bannange Uganda tumanyiddwa ng'abantu abalungi mu nsi yonna nsaba tukuuma obuntubulamu famire ya mwami Kalangu tugiwa omukisa ekungubagira omuntu waabwe mbasaba tubeere n'obuntubulamu bakwano mwami Kalangu atusooseeyo busoosi naye ffenna tetulaga nga tuwerekera munnaffe ono Moses Kalangwa Kaliisa abadde empagi Oluganda situjjukira bulungi olukozesa mpagi eyigajira Ssebuge empagi Ssebuge mu Kayunga district namwogereko eggulo nti ebadde emunyenye ey'Akayunga yetambula ng'ebadde etumulisa eyo yonna naye Kalangwa Kaliisa ono abadde atukiikirira eyo yonna abaali gyetusasula okutuuka naye nga sijja kwerabira kusaamu ekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne General Sale bayinza okuba tebalina nga tubibalaba naye kitambula olunaku lwaleero ndowooza lwe lusoose okujja mu ekereziya eno banatawo italiiwo taata wange Katonda abaddemu mutima ndowooza famire eka yaguyina simanyi banaffe yakutuwako nga tunabuzuula naye abadde ye muntu atanyiga ye muntu atalina mulabe walubeerera olw'okuba abadde ayagala nnyo ekereziya bwe yalaba eno eyaffe eyanamagali ng'eri bweti nungi eri ebbaala yagenda okulaba nga ekereziya ki ntono neyeekolamu omulimu era abadde azimba ekereziya bwavuga abagenda okuziika mugenda mukiramu kubo nga mujja abadde alizimbe nga nnene bweti wadde afune tabimaliriza nina essuubi Katonda ajja tuwa obuvumo tulina ekituukirize byetaabaaffe njagala okumaliriza nga njogera ku nsonga abayogedde ebingi ennyo nate saagala byogerako ensonga yaabo abadde bakomentinga babyogedde bingi byonna byatutuuseeko naye bayibuli egamba nti basonyiwe kubanga tubamukibakola nsabidde wiiki bbiri non-stop ku Sande yaŋŋamba yagera naŋŋamba tugende ku kyaki nanga naye noosobola kuwasuza osusula osaba ekiro kyonna nemugaago genda genda osabe n'afuluma n'ayita omwana ono namugamba fuluma ayambala tugende ku kereziya ne bagenda ku kereziya yalina gyayali alaga nambuuza nangamba kagende ku kereziya nyokakomamu byekyali saagala kusembera nga maze okulya n'akomawo ng'avudde ku kereziya n'omwana
ne banywa caayi n'agamba ninagendaga naye ono ngende naye bamuleke nemugamba kiri gyoli bw'oba owulira agagenda naye genda naye mukoleki naye ate oŋŋambye ogenda tambula ne Jackie lwaki otambula nabo bonna tambulako naani n'omu n'agamba kale yali amaze n'omuteeka mu motoka nga ne bavuganako ne bagenda n'amala n'amuzza n'agamba kulesa akomewo myaka gye nina sirabangako muntu abadde akola byankola era nga bye bimuku bintu ebimuleetedde okubeera nga bamu bakikozesa omusiiga omubi ng'ate tabulirwe baleka okwogera ebirungi ne boogera ebibi naye nga Jackie waaga nti bayibuli egamba babasonyiwe kubanga bye bakola tebabimanyi okiwulire nsaba Mukama Katonda omuweereza w'ebintu byonna bwe waba nga waliwo ensonga naye nga tenzikiriza nga teriiwo Mukama omwoyo gwe agulamuza ekisa n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe twesaasire ffe olw'okugirwako muganda waffe Kalangwa ffe tugamba bugambi ekizibu okuzaawo Kalangwa Bannakayonga omuntu abeera mubi waali naye nkakasa mujja kumanya nti tubeereddwako omuntu ow'amaanyi. Kalangwa abadde ne ba principal bali nga bwe muwulira bannaffe ab'ekibiina kiri bagamba nti principal tasobya. Kalangwa abadde ne ba principal babiri abatasobya era ngenda kuba bagamba Kalangwa abadde n'ekereziya nga tesobya. Nga bw'oyogera oba waliwo ki oba kiki ekereziya tekola ki ebikwatagana n'ekereziya tesobya. Kalangwa abadde ne principal namba 2 abadde tasobye mu maaso ge NRM. NRM ebadde tesobye mu maaso ga Kalangwa. Tuba tutuuka wakati wa chachi ya Kakande ne Mulago ground nenda banga Kalangwa alese ebyeru nafuna ne discharge n'ingamba kiteshishisi Kalangwa esingo n'ekutuka yali bw'atyo okuva eno yonna gye twali ngenda kulaba ng'akoze bw'ati nimugamba ekyo kiki nga nkimanyi nti ensingo bwekutuka omuntu aba akoze ki kati dokita n'ataagala kubimbuulira n'agamba twanguwe mu butuufu okuva awo n'okutuuka e Nakasero olaba distance ito naate tewali jjaawo mutakika saati twali kituusa kati tuba tujja mu Kalangwa dokita n'agamba Agustine kuma omusajja munnange bwati bwe yaŋŋamba buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.